abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba ku Dream TV mwebale nnyo, Impact mwebale, mwenna abaweereza mu kanisa Victory Church mwebale. Ekigambo kyonna ekyogerwako kiri ekigambo kimu, kyekigambo securing the future. Abantu kye beebuuza nti kyekyagala oba okulemesaako oba okwongezebwayo okusobola okutuukirizibwa, to secure the future. Emirundi egisinga Katonda ayogera naffe mu bigambo eby'enjawulo. Ekigambo kirungi okitegeera amakulu gaakyo ddala kye kitegeeza mu lulimi lwo ne mu ntegeerayo. Kati singa mbabuuza mu abanda nti ekigambo secure mu Luganda kyeki, onziramu otya? Singa nkugamba secure kyeki mu Luganda ne mu lulimi olulala lwonna, ekintu ekiri wano tulemeseza okugenda mu maaso kwe kuba nti ebigambo bitwogera tetumanyi makulu gaabyo. Ate oli omuntu n'akijja n'akikubako gwe n'olowooza nti ddala kye kituufu, olw'okuba ng'olowooza nti ye yakusinga okusoma oba yakusinga okubeera ne ranks zino naziri. Kati bw'obuuza omuntu nti secure kyeki mu Luganda kyeki, nze ku lwange secure, okubeera secure mu Luganda kyeki ngamba nti kanteekeko ab'amagye oba abasirikale oba embwa oba sengenge mbeere mu nju muno, mbeere secure. Kiba kitegeeza nti ndi ki? Nti nina emirembe, sisobola kufa, sisobola kulwala. Yanti embwa gye ziri ebweru, sengenge naye aliko amasannyalaze, geeti nayo nsibe, obuno obufuuwa obukaaba obugombe nakwo kwe buli ku nnyumba. Kati nze ndi muli ne mukyala wange n'abaana bange. Ekigambo kye nkozesawo kigamba nti ndi mirembe, safe, ndi ki? Situukwako mwabeggalira mu bisaakaati kambuuze mmwe kati. Neoteekako amasannyalaze ku waya agasengenge na biki. Kati bwe mutuula mu nju muba muwulira mutya nti muli kiki? Mirembe, ddembe, temukwatwako, temuyinza kufa, temuyinza kulwala. Kakati omuntu baga nti securing the future. Bannange, abantu abasinga tebamanyi kwebuuza, teyeebuuza nti lwaki kino nkikola. Naddala ng'abasirikale bo tebakkirizibwa kwebuuza. Bamugamba nti Amuri kuba saluti alina, bwakubira omuntu saluti alina kwebuuza nti lwaki mukubira. Kati ng'abo gwo profession yaabwe tebakkiriza kwebuuza bakolera ku ki era kye basayininga. Ene wabaawo ate abantu abateebuuza olw'okuba nga banafu oba saagala kuza kigambo nti oba nedda banafu. Olina okwebuuza lwaki kino kiri bwe kiti. Securing the future kyeki buli omu akyebuuza. Ku lwange nandi nnyonnyodde nti to secure the future sisobola. Lwaki? Kubanga sisobola ku securing a future. Teri asobola ku secure. In fact, nkyogera kati teri asobola ku securing a future yaffe. Tewali amanyi kiddako. Era Bayibuli kyeva etugamba live day by day, kubanga enkya tomanyi kiddako. Bayibuli kyeva etuwa omusajja oli eyajjuza ebintu bye byonna. Simanyi wayini namujjuza biki naga nti kakati mmaze buli kimu nkirina, bampe wayini nnywe. Katonda n'amugamba nti musirusiru ggwe, enkya omwoyo gwo ngwetaaga. Oluusi teri muntu akugamba nti ajja kuwa security y'enkya nga waakuno ku nsi mwanadamu kujjako ng'oli musirusiru. Lwaki? Kyeki bwe tubanga tukkiriza ebintu tusooke nga tugambe ekintu olina kinnyonnyoka kyeki. Bw'oteebuuza bw'otyo owalabuka buwalabusi mu nsi muno. Ate ng'ekisinga okunnuma be bantu baffe abawalabuka obuwalabusi naye ng'amagezi bagalina, obusobozi mu bulina, buli kimu mukirina. Naye n'omala gawalabuka
n'ogendera ku bigambo ebitategeerekeka. Waliwo ebigambo bye tutamanyi mu Luganda nga democracy. Kyeki mu Luganda? Oba waliwo abakimanyi mu nnimi z'awane waffe gye tumanyi democracy kye kwefuga. Ate bajja kuba nti ate independence. Kati democracy kiki? Nze simanyi. Naye waba bintu bino ate oba okubanga tomanyi n'okkiriza nti tobimanyi. Okkiriza obinoonyerezeeko. Securing tomorrow kya Katonda. Maduro abadde safe nnyo mu lubiri lwe. Byonna birina mukuuma biki. Sigamba nti kine kwegamba enkeera kati yeebaka. Kakati enkeera yali tamanyi kiyinza kugwawo ne kimugwa ku babo mulundi ki ogwo. So omuntu yenna agamba nti abisecure the future. Tubuuze tusecuringa tutya whether securing the future kyeki. Nze kubanga sirwala nga sibbwa bululu nga sikubwa mbooko nga ngenda okulonda nga sikubwa tiya gaasi nga kye ngenda okukola nga sigaanibwa ye security gyeyagala okumpa. Kubanga security kyeki kwe kuba nti sikubwa tiya gaasi. Security kyeki kwe kuba nti sikubwa mbooko, sibbwa, sivumwa, sinyoomebwa. Amusecure ye secure nedda. Security yennyini ey'enkya eva ku Katonda. Yamanya nti Musisa anaayita enkya oba taayite. Enkuba eneetonnya luli oba teetonnya. Ffe tukema bukemi eneetonnya ne tukema n'ebyuma byaffe nti ye ne tukola weather forecast. Naye ate ye ayinza okuba nga ategedde nti ejja kutonnya. Security, omuntu okuba secure si kyangu. Omuntu okuba secure oba secure mu bintu bingi nnyo. Teri kijja kulwaza. Mmese ebyo biyengi biki ebintu ebitwala ng'ebyangu ate nga bye bituleetera okufa, bye bituleetera endwadde. Kakati osecuringa bulamu bw'abantu. Emmese ozisse mu kibuga. Osecuringa ddembe ly'abantu. Ababbi obakutte. Osecuringa nfuna y'abantu. Abali corrupt obakutte. Enkyo lw'ogenda obbakwata oba ogenda okulekawo mateeka agajja obbakwata nga agajja obbakwatanga nga bakoze eki? Nga basobezza. So twebuuze tuyingirire ekigambo ekyo security. Okusecuringa omuntu, okusecuringa omwana oyinza okyogera naye nze njagala okukubuulira nti omwana oyo nga ffe abamu abakuze nga tuli bakitaffe baafa tuli bato, Katonda yakuza omwana. Mugire tukkirize ebyenkya tubirekere Katonda ne tuleme kusuubiza bantu nti nze nja okufuga enkya. Teri afuga nkya okuggyako Katonda yennyini. So ekyo tukite. Temulimba bantu nti mujja kubategeka engeri gye banaabeera mu ki. Waliwo bye tusobola okukola ne bye tutasobola kukola. Waliwo byosobola okukolera omwana wo ne byotasobola kukolera mwana wo. Nga bwe bagamba nti oyinza okutwala endogoyi ku luzzi ne tosobola ginywesa. Future tugireke nti enkeera tukole ebya leero. Beera wa mazima leero. Beera mutuufu olwaleero. Beera accountable olwaleero. Justifiable olwaleero. Ebyenkya era enkya ejja kubaawo paaka. Because bagamba nti tomorrow never comes. So omuntu bw'akulimbira ku tomorrow aba akumaze nti tusecure yours gundi tomorrow kubanga yo tejja. Buli kaseera olwaleero luba ne tomorrow lwayo.
therefore omuntu bw'akusibira ku tumuulu aba akusibyeku kiri ekigamba nti ogoba mirage. Mwe abatamanyi mirage byebino ebintu ebibeera ku koolasi katugambe ogenda Masaka oba Mbarara ebyo ebibeera ku koolasi nga bimasamasa n'emmotoka gyekoma okugenda nabyo gye bikoma okweyongerayo. Oyo aba akutadde ku lugendo olwo. Nja kukuwa senkya ndikirya jjo linda kiggweyo. Baleme okutugamba ebigambo ebyo singa tubigenda ebuziba ne tugamba naye ddala otegeeza ki kino ne bwe kiba kigambo kirala nga protestive vote oba people power tulina okimerengula ne tukigaaya ne tukyezza obwenkulumu. Kitegeeza ki eri abantu, eri jjajjange oba eri jjajjawo omuntu atamanyi Luzungu, eri ataasoma, eri atalya mmere. Kitegeeza ki ebigambo ebyo bikyalemeddwa okutunnyonnyolwa abayivu oba abakulu okunnyonnyola abantu ddala amakulu g'ebigambo kye bitegeeza. Wano bigambo bingi nnyo byetwogera ennaku zino zonna tetukyamanyi kye bikola ki kye bitegeeza. Ballot books okiza mu Luganda ofunamu ebintu bizibu nnyo. Ballot books kye ki mu Luganda? Box y'akalulu. Ate box kye ki mu Luganda? Kwegamba ffe abaasoma theatre of the absurd tumanyi nti ebigambo ebimu bikaddiye nnyo tebikyalina makulu kyokka abantu babitwala for granted. Oli bw'akyogera balowooza kiri okay. Naye nga tebamanya nti ekintu kiyita kungulu bwe kiti kitengejja kiringa nga kino ekidde ekibeera ku Lake Victoria. Securing the future. Kiddo kijja kuvaawo enkyo kisanga eri. So bwe tuneebuuza ne tumanya amakulu g'ebigambo bano bye tugenda okulonda biboogera ddala nga protestive vote kitegeeza ki? Ebigambo ebimu byetwogera unity, okwegatta, Munnayuganda, Abaganda, byonna tetumanyi kye bitegeeza bulungi abantu abasinga obungi. Oba nti Munnayuganda kitegeeza ki? Ansi ojja kufuna 10. Abaganda kitegeeza ojja kufuna 10. Independence kitegeeza ky'Abaganda ojja kufuna ansa 10. Lwakuba ki? Tewali annyonnyola bantu ddala makulu ga bigambo ebyogerwa nga ab'olulimi Oluganda abandi badde bagamba kakati nti to secure the future mu Luganda kiri kino. Abantu ne bakitegeera. Nekirema kubanga kiri bwe kiti ambiguous. Fenna tetutegeera bulungi kye kitegeeza. Abamu bakitegeera abaasoma, abalala tebakitegeera abataasoma, abalala bakikozesa bukozesa. Nze ndowooza nti kwe kukulaakulana kwe twetaaga okwokwebuuza. Omufuzi alina okumanya when, why, lwaki, how, ntya, where, wa. Ebigambo ebyo byonna alina okuba ng'asobola okubiddamu mu linnya ly'eggwanga ly'ayagala okukulembera. Lwaki ndikulembera? Ndikulemberera wa? Ndikulembera ntya? Ndikulembera naki? Ndikulembera ddira ndivaako ddi? Ebibuuzo ebyo byonna byangu nnyo. Baziyita the 5 W's. What, ki, oyagala ki gwe omukulembeze ayagala otukulembera? When, okyagala ddi? Okyagala wa? Okyagala lwaki? Okyagala otya? Ebyo byonna bye bibuuzo bye tulina kuba nga tuddamu ebyangu ate ebyo byangu. Naye bw'otulokeramu ebyo independence, reconciliation, simanyi biki, communism, capitalism, democracy, obuuza abantu kintu kibatere wano bakikole ki? Bakitegeere. Oyagala kutufuga paka ddi? Simple. Ekyo kyetaagisa to secure the future. Okumanya nti nja kufugira emyaka 3. When? Kuva ddi paka ddi? Where? Biro ki by'otufugiramu? Bya technology? Byadda. Why? Lwaki gwe? Tewali mulala asobola. How? Otya?
metrics ki zogenda okukozesa naye leka kumala gw'omulonzi gakkiriza buli kigambo ekikugambiddwa ate ne weefuula nti okimanyiemu amakulu gaakyo ate nga tokimanyi. Lwaki okyogera mu lulimi olulala? Buli omu agamba securing the future. Lwaki akyogera? Kubanga takitegeera, takirina mu lulimi lwe. Omuyindi yabuuza lwaki Abamerika firimu ze muzannya mmwe mwekka mwe muwangulako Omuamerika nti Abayindi bwe mulizannya ezammwe nammwe muliwangula. Therefore mu lulimi lwaffe tulina okuba nga tuwanguza lulimi lwaffe, tulina okuba nga twogera mu lulimi lwaffe. Ne gye tukoma okuba nga twogera lwabali bali bakoma okuwangula, gye bakoma okuwangula. Era Abayindi okuva olwo ne bavaayo ebyokuzannya firimu nga baagala okugenda mu Hollywood, kwe kukola ekyabwe ki Bollywood, kwe kufulumya kati firimu. Tetuyinza kuba nga tuwakanya ekintu ng'ate tukikolera mu mateeka g'abali. Tulina okufuna abantu abatunnyonnyola ebigambo ebyo mu lulimi olwaffe era bye tulina okulwanyisa. Okunnyonnyola abantu baffe nti mulonde gundi. Olw'ensonga gundi ng'ebigambo byonna osobola obyogera mu Luganda. Nawulira wano juzi Mwenda agamba mbu abagagga baffe bonna tebamanyi na kwogera Luzungu. Kakati kiba kitegeeza nti omuntu amugereza ku kwogera Luzungu. Uli agagga wadde, ye mugagga waffe. Kati gwe ate omugereza ku kwogera Luzungu. Omupimire ku kwogera Luzungu. Ebyo bintu ebitategeerekeka. Omuntu gy'akoma okwogera Oluzungu olw'akabi, buuza oyo mbidde simanyi yalwogeranga. Ebigambo ebitokota. Ye yagamba nti abantu gy'okoma okwogera ebigambo bye batategeera mu Luzungu gye bakoma okulooza nti oli mugezi. Kati tujja jingira tutya abantu ku Luzungu. Feriya yaffe. Era tujja kuwangulwa nnyo Abazungu as long as we argue with them mu ngeri yaabwe, ku ttaamuzi zaabwe, mu lulimi lwabwe. Ate nga n'olulimi lwabwe tetulumanyi tetulutegeera. Ate nga nabo tebategeera lwaffe. Olugendo lugenda kuggwa nkya? Nedda. Lujja kulwawo nnyo okuggwa. Tulirwana ddi mu nnimi zaffe? If you are to secure the future. How can we secure the future when the language we are talking about in ennimi ze twogereramu futuristically zitusiba busibi? Ate nga naawe lw'oyogereramu. Buli kimu kye tukola kitusiba busibi. Future ki gye tusecuringa etali liberated in times of mindset, brain way, our way of thinking, our way of talking, the languages we talk, the way we dress. Ebyo byonna abandi bikoze tugamba nti abalungi be basinga obungi. Bali eyo batudde, bali Makerere, bali mu masomero, bali mu makanisa, bali mu makereziya. Batuddeyo butuuzi. N'amagezi gonna batudde tewalina ge bagawa. Simanyi na lwaki. Pastor Kayibwa aliwo. Muwe abantu amagezi. Abo bonna bapasita, baprofessors e Makerere. Bantu balungi nnyo bali eyo bali ku what? Safety yaabwe babenga bo bali safe individually. Munnange mukyala wange n'amaka ffe tuli bulungi, muli bulungi okay. So what? Kuba obulungi kwo kye kitegeeza nti ensi yonna eri bulungi. N'emmese eri bulungi awaka waayo. Naye tesaasaanya bulwadde. Lumu obusungu butukwata. Ekitali kirungi. Abalala bakuprovoking. Oyogere ddala kikyoli. Basobole okusibako ekino oba kiri. Naye nga ddala abantu abaagala abantu. Abafa ku bantu. Ababaagala. Tebabasuubiza bisuubizo ng'ebyo ebitategeerekeka. Abantu bannyonnyole mu lulimi lwabwe. Buli omu nga tonnakifulumya. Beerawo ne think tank yo. Ekyusa buli kintu ky'oyagala okwogera. Eky'Oluzungu kikyuse mu Lukyoli. Obasasule waakiri okusinga okusasula bano ba promoters ababbi obubbi. Abalimba. Sasula abantu bagende bannyonnyole bakyuse ebigambo byo byonna mu Luganda oba mu Lukyoli oba mu Lulango. Abantu babitegeerere ddala okuva wansi. That is you care. Nete abafuzi baffe si bwe bali banyazi bunyazi. Ekyo tukimanyi. No matter what. Entebe ewooma Binayisa yakyogera. Tekyali in vain. Kati tukirabako. Tulabira ddala kati entebe engeri gyekola ki? Gyewooma. Kyemwayagaliza embazzi Kibuyaga asudde. Nakati tukirabako. Omanyi Kibuyaga bw'asuula. Tasuula birungi byokka. Oluusi asuula n'ebibi.
muyinza okweteeka mu mbeera ng'ejja kubaleetera ekibi era ng'olugero olwo lujjaawo nti kibuyaga kyemwayagaliza embazzi kibuyaga asudde musota bwe guba ku muti nga gulemye mwagala mbazzi mu guteme naye empewo nejja negujjayo muba muwe so kyetwayagaliza embazzi lule yakireka wano Entebbe ewooma binayiisa yakireka wano eggudu Muganda is a dead one Obote yakireka wano Amini talina ngombo y'amaanyi nnyo gye yaleka wano onjuukirirako birala n'olw'ensonga eyo tuleme kuguumaazibwa buguumaazibwa tugwe mu kateebi nga tetutegedde otherwise bannaffe bano abatukulembera abamu bali ku byabwe beeyagaliza naffe be bakulembera ate tubalabanga abantu abalina otuwa bye tweyagaliza ekitali kituufu bantu batono nnyo abakuwa kye weeyagaliza Mukama waffe yeebazibwe nnyo